Mama deni bubu wa imadu muteza. What happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just fair, even to their people. Yalaira n'agamba ekyatuuse ku Maduro kisobola okutuuka ku buli muntu yenna, era kijja kutuuka ku buli yenna agenda maaso n'okutulugunya n'okulumya abantu be. General Muhoozi Kainerugaba agamba eggwanga lya Amerika tetulitya era kerikole litya, keboogere kebawandiike bwe banaatuteekako envumbo naffe tujja zibateekako. Katandise wuliriza. Emyaka 40 General Museveni amaze okwera nga agisiba. Nnaku z'omwezi nga 26 mwezi gwali gwa January 1986 ono yalangirirwa ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Ogenda kulaba ebikujjuko e Kampala oba oliawo Kololo nga basajja bano beeyozayoza emyaka 40 yafutubadde ku ggwanga Uganda. Wabula nga sinakwera nga ngenda wala mukaero nkusaba ontereko ekigalo katambule nnyo. Nkusaba busabi okantereko ekigalo. Kati waliwo ekiwandiiko ekimaze okwera nga kifuluma nga kyolekedde General Muhoozi Kainerugaba General Museveni tiwabulwa eggwanga lya Amerika Donald Trump kawandula bigambo yamaze dde okwera nga afuna ekiwandiiko kino era nga kibulako kuteekako mukono embeera egage eri abasajja bano bombiriri. Wuliriza, nasoose ne nkugamba nti General Muhoozi yagamba oba zaagamba teggwanga lya Amerika talitya. Kyokka nga Trump yakakasa nga bwe muwulidde mu bigambo bye n'agamba ekyatuuka ku Maduro kisobola okubatuukako era kijja kubatuukako bwe munaagenda mu maaso n'okweyisa mu nneeyisa etali ya buntu. Donald Trump yamaze dde okwera nga afuna ekiwandiiko kino nga bw'ogenda okiwulira era nga bw'engenda okwera nga nkikusomera. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso nga Kyagulanyi Ssentamu Tembo bwe yavaayo n'alaajana n'ategeeza amawanga aga Bulaaya nti mulekere awo okukwata ensimbi ne muziwa gavumenti za Afrika okubeera nga zitulugunya Abafirika, naddala gavumenti y'eggwanga Uganda nga mugivujjirira ensimbi ate negenda mu maaso n'ezikozesa okunyigiriza omuntu wa wansi. Kaakati nno obuwumbi obukwata mu 50 wuliriza eggwanga lya Amerika Donald Trump agamba zino teziddamu kulinnya mu ggwanga Uganda. Kyagulanyi ayongedde okwera nga akayisa embeera wali mu State House ewa General Museveni ebigambo buli lukya byongera kwera nga bimukambagira. Kyokka munda mu bitongole ebyabakwata mundu waliwo akasattiro, waliyo obunkenke ng'era buno buva ku Kyagulanyi. Poliisi egamba nti Kyagulanyi ali mu maka ge era gy'ali ntende tewali n'omu amunoonya. Kyokka nga amagye galabibwako ekiro nga gasattira nga gawenja era nga gafuukuusa omusajja Mitembo. Nakugamba nti waliwo emisanvu egyateekebwa ku booda zonna ez'eggwanga Uganda nga bawenja buyiso nga bafuukuuza nga banoonya ekintu ekitamanyikiddwa naye nga amawulire galaga mbu banoonya Mitembo tabasimattukako n'afuluma eggwanga Uganda. Jjukira nti Balamu yali ategeezezza nti ono yayingira dda mu ggwanga ery'e Kenya kyokka ate gye buvuddeko nnaku 2 emabega n'alaga akatambi nga musajja wattu ali munda mu ggwanga Uganda, ekintu ekyongedde okuswaza n'okulabisa saako kukunamya abasajja abali mu security. Kakati akasattiro konna wonaaviira wano mukwano gwange ng'obinnyonnyose. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, omusajja amanyikiddwa nga Engineer Simon Mujenyi Byabakama embeera eyongera okwera nga emutaamira naye. Edengo ono yalangirira akalulu n'agamba ni General Museveni ye yakawangula era n'akwata ekkubo n'adda ewuwe. Amawulire agavaayo gongedde okwera nga tegalaga nti musajja wattu ebigambo si birungi, avuddeyo n'ayogera amazima. Byabakama avuddeyo n'ayogera amazima nga bw'ogenda okwera ng'ogalaba era nga bw'ogenda okugawulira oyongere okutya. Ono lwaki yalangirira General Museveni mu kifo ky'oyo agambibwa okubeera nti yawangula? Kaakati nno Ssaalongo bali mu ezo waliwo ebizuuse ku bwa Lord Mayor we yalaze akalulu ke kaziikudde ebyama. Ogenda kwera ng'obiwulira era ogenda biraba ggwe anaasalawo okutambula naffe.
kati bino byonna nga biri bwe biti waliwo amawulire mukwano gwange agatiisa agakanga agennyamiza okwetoola eggwanga Uganda lyonna nga bagenda bakwata abavubuka okubaggalira okubasiba nga abajja ne mayumba saako n'abalala mu maka g'abazadde baabwe. Wuliriza ebitiisa biri mu ggwanga Uganda nga buli asuubirizibwa okubeera mbu ng'ayinza okuwagira enkyukakyuka yenna ateekebwako embeera. Kakati nno nga sinakwera nga ngenda wala mukutu gwa AKTV gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka gulwanirira ddembe lya mu Uganda. Kansooke nkolemu bwe nti katono nnyo ate nkomewo tusumule luwogome. Twagala nnyo enkyukakyuka naye tetwagala kusibalo. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. If you stand for the truth, be ready to stand alone. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. As if you stand for the truth, you better be ready to stand. Blast first. Kati nze nva waggulu nga mbagamba nti Uganda ebisinga byavunda. Gwe bw'oba nekyokkirizaamu kiyimirirangako bw'omu nga bw'oligwe. Era bw'otankuula ng'olutalo nga weesize mukwano gwo mba nkusaasidde. Ebo abatujubisa ate ne batulabisa kale osaana obeegendereze. Kati amazima ga mutima gwo gulwa ggwanga lyo. Okay. Abatujubisa ba MP, abatujubisa ba kansala, kakati nno tusaana tubeegendereze nnyo nga mu protest vote bano tebaalabikako mu kukanoonya baaliwo, kyokka mu mbeera yemu ne mu kukalonda ne babeerawo, wabula mu kkakuuma abamu ku bo ne babulawo, saako ate mu kkabanja ekyamazima bano bonna beekwekera ddala. Mukutu nkugambe gwa AKTV gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya mu Uganda. Maama Switzerland kanyongera okubeera nga nkulamusaako n'okukubuuzaako ate n'okukubuuza embeera ya mukadde taata eri etya, ajja kubeera nga atereera ku maanyi aga Katonda n'essala ze tumuwa. Ampuliriza ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda maze okubeera nga nzikalira, maze okubeera nga nziguka, ate tutemeteme tutagule ate bigenda mu maaso mu nsi yaffe, osobole okubeera nga gwe atanaakubeera ng'otegeera obitegeere era osobole okubeera ng'ogoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Mukutu gwa AKTV gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya mu Uganda. Nzikiza mbutongole nsooke nkulamuseeko najjo osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe ate mukwano gwange olunaku olwaleero. Ak'ensusso kanyongera okubeera nga namusa ku maama awo Switzerland, saako n'okubeera nga ate ye mukadde taata tumusindikira essaala asobole okubeera nga atereera. Na mwenna mikwano gyange Nicola yawe Canada, Kalanzi Dubai, mwenna nyongera okubeera nga mbebaza emirimu gye mutuusako engalo n'okubeera nga ensi yammwe oba eggwanga lyammwe teribava ku mitima. Kati wuliriza nnyo, Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okuteekawo obunkenke, ayongedde okubeera nga abasajja abatuuza nga batuuza ya lukugunyu. Kakati nno abasajja abatambuza kannagi. Jeno Museveni emyaka 40. Jeno Museveni omusajja ono mwaka gwali gwa 1986 yakwata eggwanga Uganda ng'ennaku z'omwezi 26 mwezi gwali gwa January, nga kitegeeza nti olunaku olwaleero akongodde emyaka 40 nga yali mu ntebe nnene, yali mu ntebe esalawo ey'eggwanga Uganda. Wabula bwe lutuukidde olunaku olwaleero ng'omwana gwe yasanga nga wa myaka 4 amufuukidde kyebawalula, amufuukidde akayinja mu ngatto. Nakugambye nti baseneta ab'eggwanga lya Amerika abawererako ddala 6 bamaze dde okubeera nga bateekawo ekiwandiiko namutaayika ku mmeeza ey'omusajja amanyikiddwa nga Donald Trump. Jjukira nti omusajja ono nga yakalayira Jeno Museveni ng'omusajja ono ali mu kusaba akalulu. Jeno Muhoozi Kainerugaba n'omukyala Anita Amongo be baasinga okusanyukira obukulembeze bwa Trump, era bo gwe baawagira mbu ne mu kalulu akaali mu ggwanga erya Amerika. Kaakati omusajja ono baamusuubiramu bingi, baasuubira nti ne sanctions ze bazze nga bateeka ku ggwanga erya Uganda abasajja Abamerika ono Trump ajja zibajjako. Kyokka ate bwe yajja mu buyinza nga ky'otannalaba otakyesunga, yayongera kubeera nga amyumyula ne we yaviirayo n'ategeeza nti si wakolagana na muntu yenna amaze mu bukulembeze
amaze mu buyinza emyaka egisoba 20 nga kitegeeza nti nye General Museveni ali myaka 40 tagenda kwera nga alinya mu kimu ne Trump. Kakati ebigambo byongedde okwera nga bisajjuka ng'eggwanga lya America lyongedde okwera nga liteka ekinja ku ggwanga erya Uganda. Jjukira nti zino sizo zokka ensimbi ezigiddwa ku Uganda bukyanga omusajja ono Trump akoma mu bukulembeze obw'eggwanga erya America. Kakati nno onaze agootanya enteekateeka mpitirivu naddala ezikwatagana ku nsi yattu Uganda, naye nga ekimu ku byo ekibireetera ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Tembo okubeera nga buli kadde alabisa n'okulaga obuziina obugenda maaso mu ggwanga Uganda. Kakati nno omusajja omu Trump yavaayo n'ayimiriza ensimbi ezaali zigenda maaso n'okwera nga zirabirira abo abalina akalwadde oba abalina akawuka akaleetwa obulwadde obwamukenenya oba buwandiise siriimu. Kyokka ng'ono era y'omu ku musajja eyateekawo enteekateeka egoba Uganda mu katale ka AGOA. Era ye musajja ne gavumenti yaabwe abazze nga bateeka envumbo ku bakungu ab'enjawulo mu gavumenti y'omusajja omukadde Tibwabulwa, omusajja ow'enkofiira. Kakati nno ne ku luno omusajja agambye obuwumbi 154 tebulina kuddamu kulabika nga bugenda maaso n'okugenda mu gavumenti ya Mwami Museveni. Wabula bino byonna nga sinakwera nga mbikulaga, njagala nsooke nkulage lwaki Donald Trump avaayo n'agaana ensimbi zino okuyingira eggwanga Uganda. Bino bye bimu ku ebyo Kyagulanyi byazze ng'ayogera ng'abagamba nti ssente zino zikozesebwa okutuntuza, zikozesebwa okubeera nga batyoboola eddembe ly'obuntu, okugula emmundu, okusasula abakuwa embooko, ssaako tiya gaasi, ebimotoka ebinene n'ebitono ebibeera ng'ate binyigiriza, birumya, bituusa obulabe ku bulamu bwa bannayuganda. Wuliriza bukyanga tuva mu kalulu ekiri mu byalo, ekiri mu bibuga, abavubuka bonna bali mu kasattiro. Laba ate wulira nkenge mu kitundu ne gye buli n'akyabulojja baana naddala abavubuka bagenda ne beetaba mu kulonda era nga buli munnayuganda yenna bwe kyali. Kati wano mu kulangirira mu kubala obululu bwe baawanikanga kano kagundi ono Kyagulanyi ono Museveni ono ani, walingawo bannaabwe abantu ab'emitima emibi abalinga bakwata video nga bw'osanyukira ennyo Kyagulanyi bo kye batamanya nti kwali musango, kubanga emmanga wano ku alliance waffe Kyagulanyi yawangulayo. Kati ne bava emmanga eyo nga bajja bawonisa emikono bakola ki, bajaganya. mu baali bajaganya mwe mwali ne mutabani we ow'emyaka 17. Ono teyalonda naye yali agenze bugenzi okulaba embala y'obululu nti obutambi obwakwatibwa bwamutwaliramu. Bayine bakwata obutambi obwo ne gufuuka musango. Nakati abaana abamu be baasobola okukwata baabatwala, be bataasobola kukwata bali ku nsiko n'olwaleero. Mutabani wabadde akatula siniya ey'okuna bwe yalabanga banne babatwala gye yapaalira teri amanyiyo. Naffe abazadde emitima gituli mbi nanka tetumanyi na ngeri gye tutandika kunoonya abantu baana baffe. So kizibu, tuli mu kiseera kizibu nga bwe nsobola okugamba, naye nga nze ndi victim kuba nange wange simanyi gyali. Chairman w'ekyalo namutuukiridde ne mugamba naye naŋŋamba nti ngeri gye ekiseera gye kyali ekizibu tukwate mpola mpola nga bwe tunoonya oboolyawo embeera we neegendera okukka tunaaba tubazudde. Bagamba mu kiseera kino okutambula ekiro kuba kutunda mwoyo. Tosobola kuweza saa 2 ng'oli bweru okugyawo ng'olina kizibu. Kibooko era bayita wano wange nga babagoba owulira nga babakuba owulira waawe twatwa emiggo gyennyini. Ekyo tekiriiko kulimba, buli muntu akimanyi. Embeera ya ngeri ya kafyu ataalangirirwa. Tulikawo ku mupiira, tuli mu kulaba omupiira gwa Seno nga twagala kulaba mbeera bw'etambula. Twagenda okufundikira abasajja ne bajja ne batusalako ne batukuba emiggo ne bawagamba mukola ki wano. Bamala tukuba emiggo bo ne baseka busesi. Kale ngambe nga buli kibakola kyonna kibasanyusa busanyusa. Iyo nansi nabaatuuka ne bagireka nga yonjere nga otunula n'ogamba nti kyakatwazeeyo mu kaafi ya COVID. Si kirangirire kwegaki ekiri kyenkugambye nti ekitundu bo bunkenke nga bwe nyinza okugamba
tetumanyi kati mukwano gwange embeera bwetyo bweri munda mu ggwanga Uganda okuva akalulu ekaggwa omusajja Mujenyi Simon inginia dokitali lwe yalangira General Museveni ate embeera yakyuka bukyusi obulamu ne budda ku kujju bannayuganda betwandirowoozezza nti oba oliawo abalangirwa obukadde omusanvu abandivuddeyo ne bakyacyanca abandivuddeyo ne bazina amazina ku nguudo ate mwana wattu tetwalabayo mpaawo yadde asanyuka nga General Museveni awangudde ne twebuuza nti abantu miliyoni omusanvu ezamulonda bonna lwaki beefula kyesirikidde mu nsonga z'okwera nga ate tebaajaganya olw'obuwanguzi bwabwe obwo bwe baawa omusajja amanyikiddwa nga General Museveni wabula nga ate embooko ne kaafi mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga Uganda byagenda mu maaso nakati bikyagenda mu maaso n'okwera nga birabikako mu bitundu eby'e Masaka eri mu Kyotera naye embeera ekyali ya bunkenke ddala kakati nno kukwata ng'otambula ekiro naawe oba oli wakwera ng'okajjutuka n'okubeera nga oddamu ebibuuzo ebiyitirivu ebikubuuzibwa abasajja abakwata mundu kakati ng'embeera ekyali ya bunkenke munda mu ggwanga Uganda nga bino byonna bigenda mu maaso okukolebwa ku bannayuganda ng'ate abasajja bagamba akalulu kaali ka mazima na bwenkanya eggwanga erya Amerika ligamba fe tetugenda kubeera nga tugumiikiriza mbeera y'abasajja abali mu buyinza gye batuusa ku bannayuganda jjukira nti Kyagulanyi aliira ku nsiko ate nga Kano Besigye ali mu kkomera okumala kati omwaka mulamba omukyala Sarah Bireete naye nga yakwatibwa nabangi nnyo bamuwanga kivumbi bali mabega wa Mitayimbwa nga ne bafuutu soja abatamanyikiddwako muwendo bonna bano batemeza mabega wa Mitayimbwa eggwanga lya Amerika ligamba ke kaseera ke kadde twongere okubeera nga twetegereza ekyamazima tuweeyo akadde tuwulirize bannayuganda omulanga gwabwe okaaba n'okwazirana jjukira nti okwekalakaasa wali mu mawanga ag'e Bulaaya bannansi bangi baddamu okubeera nga basitula enkundi saako n'okubeera nga babanja amawanga gano okubaako ne kye gakola kati nakugambye nti waliwo basseneta abasoba mu 5 abaavuddeyo ne bawandiika ekiwandiiko ne kigenda ewa Trump asseeko omukono akkirize eggwanga erya Amerika libeewo ne kyerikola ku musajja amanyikiddwa nga General Muhoozi saako omusajja tibwabulwa omukadde w'enkofiira kakati nno bino byonna nga bikyali bwe biti nga bwe bwabitegedde nga bwe twabikulaze ng'ekiwandiiko kyabadde miko 25 njagala ate nkuwe ebiriwo ng'ensimbi obuwumbi 154 bugaanibwa okuyingira mu ggwanga erya Uganda era owulire n'ensonga lwaki buno bubadde bujja era owulire n'ensonga mwe babadde babukweka mwe babadde babufunira Trump mwe yagambye nti bino tebigasa kwonoona nsimbi ya ggwanga lya Amerika nakwera nga ate ensimbi eyo ejja neevujjirira obumenyi bw'amateeka mbu obugenda mu maaso nga bukolebwa ku bannayuganda Kyagulanyi kino bulijjo kyazze nga akaabira nga bagamba nti ensimbi ezo ze zimu ku zisinga okukosa bannayuganda abasajja nga beesolerayo gwa naggamba kakati no Trump asazeewo n'agamba obuwumbi 154 buyimirizibwe wulira Mwenga mukyali awo waliwo omusimbi omulala oguzuuliddwa Trump wamu ne administration ye baguzudde nga gubadde gusasulwa gavumenti ya Museveni nva kubuli obukadde obuno obw'ebisiyaga Fox News we unveiling nga luli nedda zino ate endala ku action zikubisa mirundi 10 n'okusoba kuba ziri millions za United States dollars ana mwezo ana mu 2 nga wezikonvatinga mu za Uganda ziri a billion ezisoba mu 154 nga badde bazifuna buli mwaka of course sente zino zibadde zijja nga Museveni wamu ne tiimu ye tebaagala bamanyi tebaagala bana Uganda bategere nga bwe kyali kuziri ez'ebisiyaga zino zo zijjidde nga bazisabise mu kintuntu ekyenjawulo nga bwogenda okulira Trump ng'akola ki ng'akunnyonnyola kansoga actually ye kennyini kwemba nkuwakunnyonnyole then tweyongereyo katono nnyo sagala kabere kawanvu nnyo ye Trump aliwa okay you know $42 million for social and behavior change in Uganda. $2 million $42 million for social and behavior change in Uganda. Those are 42 million US dollars for social and behavior change in Uganda. Now, of course, Museveni ne government tebagenda kuvayo bakugamba nti no zibadde zikola kino okuwulire social and behavior change in Uganda. Of course, byonna bye
byekulukunya ku bisiyaga kubanga baba bagenda kwa basomesa abantu ababolebwa families zibakkirize okukola awareness campaigns n'ebintu ebirala bingi. Of course you government ejja kuva government zibadde simanyi za kulwanyisa, simanyi kuyigiriza abantu kunaba mu ngalo, tesimanyi kulwanyisa human rights, simanyi kola biki, naye nga ngabo kimanyi bulungi no baba zingu bayina agenda nene nnyonnyo about kye bayita ekisiyaga bakiteekamu ssente empitirivu nnyo. Ate buli gavumenti ssente zino ezifuna ebeera teyagala abantu baayo bakole kibategere kuba mu Uganda abantu mukimanyi bulungi tebaagala bisiyaga. So buli ssente ezijja nga ziri ku campaign zibwezito baba gavumenti eyagala abantu bategere era nga ne Uganda bwekiri. Of course ka video kano nakakozeko dda ku YouTube era nga gye kali ku channel ya JB Muwonge. Video gye eri ya dakiika nga 10 sisobola buli kimu kinnyonnyolera wano kuba TikTok mukimanyi twetaaga video nga nyimpi. So buli kimu sigenda kinnyonnyola wano njagala ogende ku YouTube oteeka mutesi JB Muwonge live video gina akasimba y'okuteekayo ennyonnyola ku nsonga zino bulungi nnyo nga ne ziri nzikuddizizaayo ko eza obukadde buna obwa United States $1 million obwali specifically obwaki webisega nkugaye zino zo zasabikiddwa mu webite naye nga mukimanyi bulungi zabisiyaga. Of course policies ezisobola okuleetera abantu bebisiyaga okubeera nga bakkirizibwa mental health and well-being, media coverage n'ebintu ebirala bingi nnyo ku addressinga engeri gye baboolebwamu sente zibadde zikwasaganya ebintu bitirivu nnyo mu iyo category. Naye ng'eno bavaayo bugingo nadda ku kituuti n'atandika okwasama kagashumba ne kale ne katandika okwasama ono omusajja ono Galatiya nadda ku CBS n'atandika nayagadde nnyo president yabasomoza we yabadde Kawempe yababuuza ennaku zino nga musirise twetaaga accountability. So ne zino muzitegeere nti gye ziri naye Trump yazikoze eki? Trump yazitemyeko. Okay. Kakati no amapesa Kyagulanyi Mitembo gagenda maaso n'okubeera nga anyiganyiga gatandikidde ddala okubeera nga gavaamu ebibala. Bwe tulaba nga baseneta b'eggwanga erya Amerika batandise okubeera nga bateekawo embeera n'okubaako ne kye boogera n'okubaako ne kye bawandiika n'okubaako n'obuvunaanyizibwa bwe basitukiddemu ku ggwanga Uganda, wano tugambe nti Kyagulanyi osobola okubeera ng'omuwa krediti. Kyokka nga ebyo byonna bikyaliwo ebityo era amapesa ganyiga ag'okusala obuyambi okusala General Museveni amaanyi naddala mu by'ensimbi na bwayina waatuuse ng'olaba General Museveni ensimbi mpitirivu ezimuggiddwako okuva Kyagulanyi lwe yajja era nga General Museveni bingi nnyo bye yandibadde atuukako naye olw'okubanga ensimbi z'ayina tezimumala kukola ebyo ng'alina okukwata ensimbi zino asasuleko abalwanyisa Kyagulanyi, alina okukwata ensimbi zino ogulako ebyokulwanyisa, alina okukwata ensimbi zino ogulirako ababaka ba paalamenti. Kale no ne bimusanga nga bajeti ye ntono ku byayagala okukola kimuleetera okubeera nga asirowinga mu pulaani ze, olwo ne kiteekawo essuubi eri bannayuganda okubeera nga beerwanako. Kaakati nno eggwanga lya Amerika limaze okubeera nga livaayo ne lyongera okulabisa General Museveni obuwumbi 54 bwe babadde bamukukusiza okubeera nga bamuwa buli mwaka. Kaakati nga zino tezigenda kubeera nga ziddamu kubeerawo era kale era weewaawo Kyagulanyi olyokanga n'ojja. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso nakugambye nti security y'eggwanga Uganda eri mu kusattira era abasajja amawulire ge tumaze okubeera nga tufuna bano tebakyebakirako ddala nga bali mu kuwenja omukulembeze Kyagulanyi. Jjukira nti poliisi evaayo netegeeza nti ffe tetulina kye tumwagaza era ffe tetumunoonya, fe tukimanyi bulungi nti ali mu maka ge ateredde entende. Kyokka ate nga gye buvuddeko twalaba amagye agalumba amaka ge ne bakubakuba ne basayasa ne boonoona buli kimu ssaako n'okusala entebe nga musajja wattu bwe yavuddeyo n'abinyonnyola mu katambi ate akaalabisizza poliisi ng'ali mu ggwanga Uganda ate nga bo bagamba nti ali mu maka ge era tewali n'omu ayagala kubeera nga amukwata. Jjukira nakugamba nti poliisi eno n'amagye bagula ku Kyagulanyi emisango 62 era ne bavaayo ne bagirangirira nti ono wakukwatibwa ng'akalulu kawedde. Kyokka bwe yajja okubeera nga akwatibwa intelligence ye erimu intelligence ya General Museveni be bamutegezaako nti owaaye tujja okubeera nga tukuyoola. Kakati nno omusajja bwe yabinyika mu nsuwa abasajja bano obusungu n'okubeera nga baatidde okuswala basalawo okubeera nga bategeeza ensi nga batalina kye bamwagaza era tebagenda kubeera nga bamusiba.
Kakati emisango gino enkaaga mu ebiri gye bava ne batutegeeza nga akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi n'amagye nti bagimuguddeko era waakukwatibwa nga akalulu kawedde nga tetubawuliranga nga bava ne bategeeza ensi nti gino emisango baagisazaamu era tebagenda kumukwata. Wabula bakanya kutugamba nti tebamulinaako buzibu, wabula bo kye bamanyi nti ali wakaawe yeekweka bannaddiini ne yeekweka bannamateeka ne yeekweka n'abamulumbagana ekiro mu ttumbi abamenyaamenya enju n'okutuuka mu buli wamu ne batamulaba oba ne batamuggyaayo kumulaga nsi nti wuuno bulijjo gwe mutugamba nti tali wuwe gy'ali era ali seefu. Kakati no poliisi erina okwongera kugenda maaso n'okwera ng'ate yeetegereza ebikwekweto engeri gy'ebikolamu oba oliawo. Wabula bino byonna nga biriwo ebiti Kyagulanyi ye ategeeza nti siri maka gange era nina emirimu emikulu gye ndiko, nkyagenda maaso n'okugaidinga, nkyagenda maaso n'okubeera nga nina bye nteeseganya, era nkyagenda maaso n'okubeera nga ndiira ku nsiko paka nga nzikuzizza kyembala. Kati poliisi n'amagye wano we wava obuzibu Kyagulanyi aggusa ki? Njagala owuliriza ebigambo bino butubivaamu nkutwale ewaabwe Yabakama avuddeyo nakkiriza amazima n'ayogera nti ekyamazima akalulu. Ogenda biwulira otye? Akasajja katadde abantu ku bunkenke. Kyagulanyi yakoze interview ne bamubuuza ogenda kubeera nga weekwese mpaka ddi? Nabagamba sigenda kwekweka lubeerera, naye singa ndi waka sandisobodde kwogerako nammwe, naye siri waka nsobola okwogerako n'ensi eno n'okuwa guidance where I can. Owulira? N'okuwa guidance where I can. Kati gwe bw'oba toli wa byakwerinda osobola ogamba nti Kyagulanyi yayogeddeko eri abamawulire n'okirekaawo, naye bw'oba oli wa byakwerinda n'okuwa guidance ku nsonga ki? Guidance ku nsonga ki? Kibuuzo kisigala awo. Then ekirala, guidance ogiwa baani? Baani b'ogaidinga? Nakyo ne kisigala awo. Kati omusajja oli mbuwaŋŋanguse tebamanyi gy'oli weekwese owa guidance. Kati oyinza okulaba nga buli gwe bateebereza nti asobola okuba ng'afuna guidance okuva ku Kyagulanyi ajja kufunibwa. Ne bwe naabanze ne banteebereza okukutula communication chain eyo. Era olaba Babi bwe baamukutte baamubuuzizza Kyagulanyi aliwa. Literally meaning abasajja tebamanyi muyaye gyali. Kati omuntu nga tomanyi gyali, tomanyi kyazzaako, tomanyi kya pulaninga, tosobola kwebaka. Tribalistic statements. Ofumbirwa otya omusajja Omuganda? Abanyankole tebaaliyo. Omanyi bw'oba onaakwata omuntu omukwatira ku baana ku famire, Kyagulanyi kye yasooka okukola kwe kuggyawo abaana. Kati bwe baalaba nga basuubi nga bamukulisayo mulaale, bano abaana abato, waliwo n'omulenzi oyo omuto ye Sadrak. Kumba omusajja agenda okuva ewaka, abaana teyalekawo n'ogu yalekawo mukyala we yekka. Kati omukyala naye agamba bw'oba ogenda kuva gy'oli lwakubanze totawaana, vaayo ku nsonga zondala, sinze gumite. Munda mu bitongole ebyokwerinda ekyamazima akasatiro obunkenke bo we buli kebaagale kebagaane, kubanga naffe Bannayuganda tubuwuliranga abantu ng'omukulembeze tetumanyi waali, nga tumulaba kwogera bwogezi, nga tumulaba ku mitimbagano. Ekyamazima naffe tufunamu okutya, ebibuuzo biba bingi nga ansa ntono. Gwe n'otugamba nti ali mu maka ge ate n'atulaga nti engoye ze yaviiramu ewakaawe nakati zaakyalimu, n'atulaga nti ekifo kyalimu
kiri mu ggwanga Uganda ate nga gw'ogamba yagenda mu ggwanga lya Kenya ng'oyita mu minisita Balamu Balugahale minisita w'abavubuka. Kale nno ebigenda mu maaso mu ggwanga ebimu ku byo Kyagulanyi Ssentamu Tembo yasetinga peesi y'ebyo ebisalibwawo mu nsi yaffe. Yadde nga ono obuwanguzi bwe bwanyagulibwa naye amaze ebbanga ddene nga yasalawo Uganda etambula etya oba oyagala oba toyagala ng'amawulire gonna omusajja yagakutte ne gye buli kati okuva akalulu ekaggwa yadde General Museveni baamulangirira omusajja obuwanguzi bwe akulaga nti yagenda nabwo mu nsiko era ali nabwo. Kaakati nno gye binakkira yonna ku mukutu gwa nkyukakyuka ojja kwera nga obifuna. Bino byonna nga biri bwe biti omusajja Byabakama yavuddeyo n'akakasa eggulire erya BBC nti nze natiisibwatiisibwa. Wuliriza Byabakama agamba nti okulangirira akalulu konna nga bwe nakalangirira twatiisibwatiisibwa ng'akakiiko k'ebyokulonda. Era eggulire lino ne livaayo ne ligakuba amawulire gano nga bw'olaba ku sikwini yaffe nti Byabakama yavaayo n'agakakasa n'agagamba ffe twatiisibwatiisibwa. Oba oliawo n'akalulu tekandibadde bwe kati naye abasajja baatutiisatiisa. Ojjukira omukyala Wangadya ng'ayogera ebigambo bino n'agamba tuli mu ofiisi zino naye tutiisibwatiisibwa tukolera ku bunkenke oba oluusi tulaba ekituufu naye ne tutyo kyogerako olw'okutiisibwa olw'okukangibwa n'obunkenke bwe tukolerako. Kati nde Byabakama yavaayo n'akakasa ensi ng'ayita ku mukutu ogwa BBC n'ategeeza nti ekyamazima akalulu kaagenda nga bwe kaagenda kubanga waliwo okutiisatiisa okw'enjawulo okwali kwolekera obulamu bwaffe naddala nze Byabakama ng'omuntu. Kale nno bino byonna nga biri bwe biti akalulu k'obwa Lord Mayor mukwano gwange mpuliriza kwongedde okwera nga kakuba ebituli mu kalulu ka pulezidenti akaabalibwa Byabakama gye yabuuzibwa nti ddala by'obala obijjawa naye kennyini nga yeewunaganya ng'omuntu nga tamanyi byagamba bannayuganda gye biva. Okubala akalulu ebyava e Nakasongola n'obibala ku ssaawa 5 nga tebannatandika na kulonda gwe ng'alizaati amaze okwera ng'ozifuna. Ebibuuzo y'ensonga lwaki byeyongera eri bannayuganda sako n'okwera nga bategeeza nti okulonda ebyaddala Kyagulanyi ayongedde okulabisa General Museveni ng'ayongedde okumulabisa mu nsi yonna nti akalulu k'eggwanga Uganda kandibanga kiwaani ekiwedde emirimu naye nga bwe baagala mwana wattu bwe bayitamu era bwe baagala babeere mu bifo be babibeeramu ng'akalulu si ke kasalawo. Kakati no General Museveni ali ku kikaliriro lw'ebyo ebyalabikira mu kalulu nga bwe nkugambye nti ekiwandiiko twakikusomedde mu mawulire gaffe ge twakoze olunaku olw'ejjo nga tukulaga engeri wa seneta gye baagala okukwatamu General Muhoozi Kainerugaba ssaako ne General Museveni ate babafunyeefunye olw'okubeera nga baataddewo embeera etali etamatiza mu kalulu ka 2026 ate ng'eggwanga erya Amerika lyavaayo ne litegeeza nti akalulu kano bagenda kwera nga bakatunuulira nnyo. Era ne Trump n'avaayo n'ategeeza Abamerika beebeereremu yadde abo abajja mu Uganda oba abo abafuluma eggwanga Uganda okubeera bulindaala nnyo kubanga ekiyinza okwalukawo kyandiba nga tekirabikangako mu ggwanga Uganda. Ampuliriza njagala nkuwa ebigambo bino ebyajjeeyo ekifaananyi ekituufu ekiraga nti akalulu k'obwa pulezidenti ate nti kaanyakulibwa bwe tubuvaamu waliwo alumbye General Museveni omukambwe ddala eyazirwanako wenkuleetedde ebigambo byo bikulu nnyo. Balimwezo yasinze akalulu nga tekaliko na kugamba nti ki mu butuufu senga obulwadde bwa bwenkanya bwe kiba nga Kampala ekaluba bwetyo okubala n'okulangirira Balimwezo olwo mu ssaawa 8 abantu abatyo obwa pulezidenti obwa Uganda yonna owa meya yekka Kampala wokka bakulaga tebasobola. Akanalukola bakalangirira kyenkana biseera bimu n'akapulezidenti kagenda yita olwo bakuŋŋaanya batya akapulezidenti ak'ensi yonna ne bakatuwa mu ssaawa 8 ze bakatuweeramu. Ekyo nakyo tulina okukyebuuza ku Electoral Commission. Bw'olengera mwami Balimwezo baamulangiridde ssaawa 4 za kiro kutaala naye nga n'ebigenda mu maaso ng'ate aba NRM bebalinga abagamba mbu bakoze eki bawangudde kubanga bw'otunuulira Erias Lukwago ye yabadde addirira Balimwezo buli ku Tale Center. Bataddewo Moses
byagenze okuva eringo wa NRM yagoba nyo NRM oyo banaye mubade mummanyi agamba nti wanafunye ku police station 14 wanafunye olusanvu wanafunye omeka bali mweze n'ababuuza mu bujjawa era bani abalondaawo nti NRM kuluno yavudde mu kino kye tubadde tugamba nti weewaawo aka president kayinza okubamu emigozo bano naye waneeno mu MP wadde balekeramu abantu waazi n'embifo ebirala kati olwaleero buli akutte kyakutte kinyakulenga bw'osobola era kye baleese ekyakubisiza Lukwago ebintu biringa bya mirundi ebiri ekisooka Lukwago abadde mu Kampala mazeemu emyaka 2 abadde kubwa MP ndoza yaliko ekisanja kimu era n'amana n'abeera ne kubwa meya emyaka 10 n'emeka 15 ne wankubadde 15 egyo mulimu 5 ejagozoobana ne bamujjako mu office emyaka nga 3 kwena naye era yabawawaabira ebbanga eryo ne balisasula ekiwulira kakati anti ayinza obutavaamu naye nga service awo abatazikoze wadde ng'omusala abafunye kakati ekyokubiri nga overstay osose n'ogivaako Lukwago abadde ayina mu campaign ebintu ebimu byakkiririzaamu ekimu ku effect ezaakuba Lukwago ng'abantu banna bamufokasingako nti Lukwago naali bw'ati ekigambo ky'okutuuma omwalo ogwo ng'agusonsese mu ba kansalazi ba NUP nekimala nekivaayo ng'ebbaluwa ya president eri ku ttebo ya minisita ne parliament eginako ki kopi naye ng'ate wanabadde agusonsese mu bakansala ba NUP eyali effect nene kasita bajjayo obukakafu obwo ne babayita ne kakiiko ka parliament ne bavaayo ebbaluwa empandiike nga order from above presidential directives ng'atagimanyiiko naye ayinako kopi eyali effect nene nti obwongo bwa Lukwago wadde yali mulungi bwonna buweddeyo mu bbanga eryo period gyakoze eki gyabaddewo nga balowooza nti wabaako ku mulala kisobola okukyuka olumu ne kitambula ne tufuna ku kipya naye nga tojjeeko ekyo n'ekibiina okusemba omuntu Bobi Wine ng'omuntu okugamba nti bannange wadde ki musituke mugende mulonde era muwe Elias era muwe balimweza akaki abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twagala tubategeeze obwo obuwanguzi bugenda kuba short lived kwa that is not the real victory that we were looking for. Mwandirese abantu ne balonda kye baagala. Museveni tubadde tusobola omusonyiwa nadde lwakitula byagamba gye bamuzaala oba gye bamuzaala oba si gye bamuzaala we don't care. Nekyo tubadde twagala tucollecting messages ze muzze muteekawo okumala ebbanga. Naye ofuuse stooge ow'ekika ekyawaggulu asazeewo akolenga omuyeekera abanga omutujju okulaba nti oyimirizaawo sisitimu eyo. Naye sisitimu eyo kimanye mbu nno is not infallible. It will collapse one day or the other. By whatever means it will collapse. Museveni bw'abanga kakati asobodde okukola ebyo byonna ne yeewaana nga bwali election expert tubeebaza kye mwakoze naye ate tubalaga timujja kisasulira mugenda kisasulira. Bobi Wine bw'atafuna mirembe gye mu ggwanga ne banne baakola nabo mugenda kisasulira. Ekyo tukyogedde okuva ku Museveni n'omulambo gwe guli bagugalamidde tujja gujjayo.
Muhozi ne bwolibera luddawa tujja kujjayo. Natasha Janet mwena ne system nga bwe badde etambula bwe mutaakole bituufu kuguna omulundi ne mukontinue ng'okutta abaana b'abantu abataliko bwogerero nga n'abaliko obwogerero mubatta mujja kisasulira ekyo tukyogedde Byabakama weebala omulimu gwe wakoze Byabakama otulaze nti okusoma tekulina makulu otulaze nti nno obwa judge obwa justice tebulina makulu n'akatono otulagidde ddala nti you are a stooge you are a puppet you are an idiot kubanga n'osoma obululu nga figures bwe zisoma nga ziri ku mannya ga muntu mulala n'oziteeka ku muntu omulala n'oswapinga n'oziza ku muntu omulala Byabakama eyakuweerera yateganira bwereere ssebo akalulu kano kabaddemu okuyiwa omusaayi akalulu kano kabaddemu buli fujjo lyonna tiyagaasi kabaddemu pepper spray omuntu n'akuba pepper spray munne mu maaso nga talina kisaade n'akatono Byabakama ng'osirise ofuuse nampulira zibi naye Byabakama nkulayirira toli judge olwaleero ba justice whatever you are with the title of chairman of electoral commission but there is repercussion of whatever has taken place ever since campaigns started up to the day of election and up to that moment where you declared the losers and the winner. Ebyo byonna ogenda bisasulira emirundi gye tutamanyi Bible egamba 100-fold ogenda bisasulira Byabakama bw'otaabisasulire abaana bo bagenda bisasulira that is still you your great grandchildren will pay for that tewaliyo kikolwa kitaliko repercussion naye Byabakama buli musaayi gwonna oguyiika ng'amagye gaguyiwa Museveni ayongera okulagira abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyadeko Haruna Kasolo Dembe sebo sanyusa okubalaba n'abampuliriza abantu abo babiri mu makinge famire zaabwe byenjawulo omuntu singa bayinibwadde famire ya Museveni nga bwobadde ogalaba tugenda abantu naye bano abaddako wano wansi Haruna Kasolo ne Byabakama okumulombera edduwa newaba atatuuse ekyo kye mwakoze famire zammwe namba yange yeno eri Obiwayini bw'atafuna mirembe gye mujja kisasulira namwe banyinaffe Mwanga Kivumbi bw'atava mu kkomerero mwamutaddeko n'ebyo ebisango bya terrorist ne muteekawo n'ennamba z'emmotoka nti abantu babatira amamotoka bitya mujja kisasulira Byabakama ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera abo bonna abakoze omulimu gw'okuwamba DRF n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi okulonda kuno okubeeramu n'okugwera mu feva ya Museveni eyo yonna abantu babalabye babategedde babamanyi mugenda kisasulira so twagala tubategeeze abali mu gavumenti ya Museveni nti teriiyo regimu oba teriiyo bukulembeze butaggwaawo Yesu we yajjira waaliwo Abaruumi nga be bafuga ensi yonna olwaleero bali luddawa mu biseera eby'emabega waaliyo Persian Empire newabeerayo Greek Empire byonna byaggwaawo Spanish Empire twaziraba zaggwaawo n'Abangereza ne bajja ne bakangakanga mu byaggwaawo America tugiraba nayo kati esereba buli lukedde eggwaawo mpola naye nammwe mugenda kuggwaawo era olunaku lujja tuuka nga muli lufumo mu byafaayo bya Uganda naye ate history wammwe tugenda mwerezinga nga tugulawo enkola egamba nti teri kuddamu kwogera ku linnya lya Museveni n'abaana be n'abantu bonna be yakola nabo n'ebyo ebitabo mwenna mwe muwandiikiddwako kambere mu constitution oba mu gazette byonna bigenda kwokyebwa tubeerabirire ddala nti mmwe mu byafaayo bya Uganda mwali mubaddewo
okusinzira bwe muyisiza bannayuganda. Museveni wajjanga n'empale erimu ebiraka bannayuganda bakulisiza up to now. Oli ku ssente z'abannayuganda wababba ng'okyusa ssente n'obabba ente zaabwe n'obabba ebirime byabwe n'ofumba abantu mu mazzi ng'oyagala bakuwagire n'ebyo bino by'osazeewo basasule. Nze abange wabamalawo wabattira Awaaki eggulu. Olunaku lwe wajja Awaaki eggulu mu barracks wayita weeks 2 buli muganda omuntu we Eastern yenna eyali mu detach eyo oba battalion eyo yakomawo e Buganda nga mufu. Ne tukitegeera nti wali ku mission kubanga abayekera twabalabanga ne batugamba ne tugaa lwaki tetulumba nti omukulu agambye nedda. Kumbe bateekateeka basembere bajje bamalewo battalion namba naye ababo baasigalawo. Kati ubanga wagwesa abantu baffe gwe nolowooza nti twasirika. N'ekirala kye njagala okwogerako abantu abo bafiire eggulu mu lutalo biseera ebyo n'oteekawo pensionary gratuity ya billions 3 eza Uganda shillings naye famile zaffe tewali yafuna ssente eyo. Era etwabulirwa amazima baatugamba abantu baavanga mbalala abajja baclaiminga ssente era ne bazifuna batugamba ebyo mbiveeko nga tutambudde n'obwoya butugwedde ku ntumbwe. Abantu obakozesezza obalwanyisizza bakutuusiza mu buyinza obasse ate n'ekintu kyabadde balina okusasulirwa famile zaabwe nakyo kibbye. Ebyo byonna ogenda kubisasulira mu 7. Tolowooza mbu n'ensi yo edda mabega. Ensi tedda mabega. Njagala okudda ku mukyala Anita Amongo Tayebwa Owini Dolo ne bajaji ezimwe ba justice katugambe nti mwe byammwe bye mwasoma byanjawulo nnyo mu Uganda. Ensi zonna amateeka gezisoma ganjawulo. Parliament yafuuka just ya katemba. Omukyala Anita Amongo, she cannot construct a full sentence nga tananaagidde. Nga ne bya constructing tebiri relevant wabula ye speaker wa Uganda. Ne tudda ku deputy speaker naye takulaga mbu nno byayogera mu parliament nga atudde wali mu ntebe y'obuyinza esalirawo bannayuganda ku biki ebigenda mu maaso naye tabitegeera. Siga nti mbavoola buvoozi naye kaliba yammwe teyeetaaga bifo ebyo. Naye mukoze omulimu omunene nnyo ogw'okuba nti mwe bakalinkwe ennamba emu. Mwali mu FDC muvudde mu FDC muyingidde NRM. Mukama wamwe yali mu FDC ali mu komera naye temusobola na kulobinga gamba nti president Tabesigye. Amateeka mwawo tegabalagira kukola kintu ekyo. Bowini Dolo abasala emisango egy'amankyolo ne ba justice bonna b'okulembera mwenna tubalaga nti no mu records za Uganda temugenda kuvaamu mu bantu abayina okubeera mbu nno musasulira obumenyi bw'amateeka obutuukiddwa ku bannayuganda nga mwe mbadde mulina okukuuma abannayuganda okuba nti balina emirembe n'ebyabwe. Kubanga mu amateeka mbanga temusobodde gayimirizaawo okudefendinga oyo ali omunafu. Kitegeeza nti amateeka mu Uganda gadefendinga mmwe tegadefendinga munnayuganda mulala yenna. Ekyo ekigera kye musaliddemu emisango nammwe kye tugenda obbagereramu nga tubasalira. Ekigera kye musaliddemu emisango bannayuganda ababbiddwako amataka abo bawaayirizibwa ebisango eby'ekisirusiru abo be mumye zibbeiro be mutadde mu nkomyi okutuuka okufa be muweeredde obutwa omuntu n'oweera munno obutwa mu kkomera. Ekigera kye mukozesezza kye mugenda okufuniramu. Mwenna tugenda ba profilinga kobeere jaji yali wansi ng'osala ebisango eby'ekisirusiru eyo yonna department eya judiciary yonna eri ku red flag kubanga mutulaze nti temulina professionalism wabula muliwo ku defendinga Museveni. Nzira kuba amaje kuba police kuba kuumaddembe bonna be n'amanya ge mweyita
mwe tukatusuubira muno temwazaalibwa mu Uganda oba temuyina musaayi. Training gye muyitamu tukimanya eri very harsh nti ebafuula okuba nti muli strong okudefendinga bannayuganda ne borders za Uganda. Naye bwe mbanga muvudde mu training eyo ne mwambala uniform ya Uganda ng'ate muzze kutulugunya munnayuganda, twagala tubategeeze nti Uganda erabye buli kigenda mu maaso. Nammwe tubalabye obutambi tubulina. Abavudde bweru wa Uganda oba mu kaseera ako bali babazzeeyo ewaabwe tetumanyi, naye ekiseera kijja tuuka nammwe musasulire bye mukoze ku bannayuganda. Emiggo, tiyagasi, solido, byonna bye mukoze ku bannayuganda. Nammwe ekiseera kijja tuuka mubisasulire. Bannayuganda mbagamba nti mwongere okukuuma records ku basajja bano. Ne bw'abeera RDC, kabeere OC nga yakola ebivve, kabeere DPC, kabeere Major bitya amannya gonna mugalina. Bakoze byonna bye bakola babikole. Kino nkyogedde nga munnayuganda, ate nkyogedde nga alumirirwa ensi yange, nkyogedde nga alumirirwa buli famire ya buli muntu yenna anyigirizibwa nga sironzeemu, nkyogedde nga omuntu alumirirwa eddembe lya Uganda nti mulityobodde nnyo. Mwe mulowooza nti ekyo kye mukola abalala tebasobola kikola. Mulowooza bannayuganda tebasobola kukola kintu ekyo kye mukola. Kye njagala okubuuza abantu okubeera mbuno bazze ebbali babatunuulidde balabe nti nomuteeka ebintu mu nkola, ebintu ebituufu, naye muganye okubiteeka mu nkola. Bwe mba muganye kye mutusindiikiriza mugamba lwaki tetutandika okwerwanako. Temulowooza muno omuntu asobola agolokoka bugolokosi ne yeerwanako. Amala kulaba nti nno tekyali kisoboka n'agamba kati oba kufa oba kuba mulamu kambeere ng'omugenge nziruke ngende Mukama y'anaataasa. Anaawona anaafa. Teriyo alina galanti ku bulamu bw'ensi eno. Museveni toyina galanti ku bulamu bw'ensi eno. Yena wankubadde Katonda, Bayibuli egamba nti awangaaza ababi ne balowooza muno bawanguzi. Nsembyayo bannaddiini, bapasita baffe, babishops, ne mwenna gye muli eyo mu kakundi kammwe ke mwateekawo aka Interreligious Council. Obwo bunnanfuusi bwe mukoze businze n'obwaliwo ku nnaku za Yesu. Kubanga abaali ku nnaku za Yesu baabikoleranga mu kyama nga basindika balala, naye mmwe ne mwambala amaganduula n'enkofiira eziriŋŋanga amabaasa mugende mukongratulating mu byawandiikibwa bakulaga nti teriyo kabona, teriyo mukulu wanzikiriza yonna yasalangawo n'afuuka ow'okuluuyi lw'oyo afuga, yabangawo kumuwabula buwabuzi nga talina ludda. Naye babishopu mutulaze mulina oludda, kuba mwagala babagulire emmotoka babawaaga baasa. Bapasita bo twakimanya nti bo bafere bufere, era ffe abadde babakiririzaamu ennyo essuubi lyaffe twali bajjamu nti mufeze abantu ne mufera ne gavumenti. Kati we mbanga ddala mwafuuka bafere temusobola kuyimirirawo ku lw'amazima, ggwanga bwe linaakyuka munaabeera ku sayidi ki? Bapasita mugenda kubeera ku sayidi ki? Anti olwo yaleetedde mba agenze, nammwe mugenda genda ne kyaki zammwe mugenda zisitula, mugenda zimenyawo zigende. Babishop Museveni bw'anaagenda nga nammwe mugenda. Abagoberezi b'ensembyayo, ffenna abagoberezi b'enzikiriza zino, ffenna abagondera amateeka ga Uganda tugolokoke tumanye nti nno tuliwo ku lwaffe, tetuliwo ku lwa abakulembeze ba ddiini, tetuliwo ku lwa gavumenti, tetuliwo ku lwa muntu yenna ali mu position yonna eya leadership, kubanga batulaze ani gwe bakolera, ate bakolera mbuto zaabwe. Ekiddako kiri ki? Nti tugolokoke, tutuule wamu, tumanye nti nno one is for all and all is for one. Tituliwo ku lwa buli omu era buli omu aliwo ku lwa bonna. Tetukkiriza kuddamu kututta mu bantu, kutujja mu baana bato babatwale nga bwe baagala, wabula tuyimirire okubeera mbu nno twerwanako.
ojja kumbuuza twerwanako tutya. Bwe tubeera obumu olwo tuba tutandise okutegeera okwerwanako. Kuba terina bwakabaka bugolokose gamba nti tuvumirira. Wabula omukulu waffe Katikkiro Mayiga yagambye nti tugumiikirize okulonda n'ekubeeramu emiggo. Kati onootegeera nti nno ki obwongo bwe naye bulina we bugwa. Allegiance ye eyina weegwa. Tulabye bakabaka bonna ab'ensonda ez'enjawulo babawa amamotoka, babawa ssente, babawa buli kimu kyonna bonna basirise. Naye ng'okusirika kwabwe kutegeeza ki? Complicity. Bakkiriziganya n'ekyo ekigenda mu maaso. Omuntu wa bulijjo anyigirizibwe, wabula olunaakya tubakubira amagoti, tubavunnamire. Ekyo kinaatera okukyuka nti omuntu abeerewo ku lulwe ne famire ye, ku lw'eggwanga lye, ku lw'obulamu bwe, ku lwa future ye, nga tetuyina muntu yenna gwe twesigamyeko. Siina gwe nnyingiridde mu byenzikiriza ez'obwakabaka, naye bannaye abakulembeze b'ennono oyo kyesirikidde gwe muliko atulaga nti mukkiriziganya n'abasajja batumalewo nga mulaba. Bannayuganda, ebyange bikomyawo, naye buli awulidde akatambi kano nkusaba newankubadde kawanvu katya katambuze.